Uganda. Omukulu gw'olaba akutte essimu n'agiwaako n'omulala ye Ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda oba muyite the Attorney General omukulu ow'ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka. Ono y'omu ku babadde baakubwa mu mbuga z'amateeka oba ababadde baakubwa mu kkooti ensukulumu eya Uganda ku musango gwa President Yoweri Kaguta Museveni wamu n'omusango gw'omulamuzi Byabakama ate era n'akakiiko k'ebyokulonda. Nkugambye baakubwa mu kkooti basatu. Attorney General nga bw'omulaba aliko akamwenyo olw'ebyo ebivuddeyo olunaku olwaleero wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni. Ate era mukadde ke kamu ng'oggyeko President Yoweri Kaguta Museveni n'akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama bonna babadde babakuba mu kkooti. Kati weebuuza President Museveni babadde bamukuba mu kkooti ku musango ki? Era n'akakiiko k'ebyokulonda n'Attorney General ng'ani yabakuba mu kkooti? Era omusango gufunye enkyukira olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 February omwaka 2026 ng'abangi bwe baali baasuubiriza oba abalala bwe babadde tebaakiraba ate ebintu we bikyusekyuse era ebivuddeyo ku vidiyo ero omukwano gwange ensonga lwaki oli mu kwekanneenya. Omukulu gw'olaba ku screen ye mulamuzi Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda. Ono naye y'omu ku be babadde baakuba mu kkooti. Ani abadde yakuba ab'ebitiibwa bano bonna mu kkooti? Nsonga lwaki era omusango guwedde gutya mukwano gwange? Omukulu abadde yabakuba mu kkooti yamanyiddwa nga Robert Kasibante. Robert Kasibante yoyo gw'olaba ayambadde ayina akantu akayero n'akamyufu oba ali wakati mu kifaananyi kino ye Robert Kasibante. Robert Kasibante ono yeesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga mu kalulu ke twakamaliriza. Era Robert Kasibante ono yali ku kibiina ki NPP ng'era bw'omanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku NUP. Kati Robert Kasibante ono yajja ku NPP. Robert Kasibante akalulu bwe kaggwa yamalira mu kifo kya 6 wabula ne yeemulugunya era n'akuba President Museveni eyalangirirwa ku buwanguzi mu kkooti ne yamulangirira omulamuzi Byabakama naye n'amukuba mu kkooti kuno kwe yagatta ne Ssaabawolereza wa gavumenti the Attorney General omukulu Kiryowa Kiwanuka. Wabula we lukeeredde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 February omwaka 2026 ekipapula ky'olaba mukwano gwange ku screen omukulu Robert Kasibante avuddeyo n'akola application n'agiteeka mu Supreme Court ng'asaba bamukkirize omusango aguveemu gwe yabawaabira President Museveni wamu n'omulamuzi Byabakama ne Attorney General. Omukulu eyabawawaabira mu kkooti asabye kkooti emukkirize ave mu musango. Ensonga omukulu z'awadde lwaki ayagala kubanga yeesega ave mu musango guno mulimu ensonga z'okubeera nti takyasobola. Jjukira ono abadde yasaba akakiiko k'ebyokulonda, abadde yasaba kkooti ekkiriza akakiiko k'ebyokulonda bamuwe yeekebejje ebyuma, yeekebejje tale sheets na buli kintu kyonna ekyakozesebwa mu kubala akalulu. Kati bino byonna abitadde ebbali n'agamba nti y'omusango ayagala guvaamu gw'abadde yawawaabira President Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda. The petitioner Kasibante Robert is granted leave to withdraw presidential election petition number 1 of 2026 against all the respondents. The petitioner be granted leave to withdraw miscellaneous application number 1 of seeking an audit of all returns, BVV, scanners and servers filed contemporaneously with this petition documented as miscellaneous application number 1 of 2026. Each party bears its own costs for its application
and the petition. Such further or other orders to be made as this honorable court deems just grounds for the application. The application is premised on the following grounds more fully detailed in the supporting affidavit of Kasibante Robert. The application for discovery, which sought an audit of election returns, biometric voter verification records, scanners and servers, would involve the processing of a vast quantity of data. The estimated cost of executing the audit and processing the data required for the discovery, which is essential to substantiate the grounds for the petition or the grounds of the petition, has been determined to be exponentially high and prohibitive for the petitioner. The complexity and sheer scale of the electronic data sought through the application for discovery, encompassing all returns, BVV records, scanners and servers across the national election, necessitates the engagement of highly specialized and independent forensic technical experts. Those experts will require a big sum of dimes. Munange jebikidde Kasibante Robert mu kiwandiko kyawandikidde kooti agisabye emukkirize omusango gwe yawaaba aguveemu. Agamba nti talina ssente, wuliriza, agamba talina ssente zijja kumusobozesa kuwa bannamateeka bawera, era talina ssente zagenda kuwa bakugu abanaagenda beekennenya ebyuma by'akakiiko k'ebyokulonda bye kaakozesa asobole okuba ng'afuna obujulizi obumala okulumika nti President Museveni yali tagwanidde kubanga alangirirwa n'okubanga alumika akakiiko k'ebyokulonda nti bye kaakola byali tebituukiridde. Eyawawaabira agambye y'omusango aguvuddemu era asaba kooti ave mu musango. Jukira Robert Kasibante ono Eyaloopa President Museveni wamu ne Byabakama bwava mu musango, kitegeeza baba balina okulangirira nti automatically ebyalangirirwa byali bituufu olw'ensonga tewali yemulugunya. Munange omusango omukulu gwe yateekayo amaze n'agujjayo. Eno ye yali posta eyakozesebwa omukulu ono Robert Kasibante bwe yali yeesimbyewo ku bwa president, era nkugambye yajjira ku kibiina ki NPP, National Peasants Party. In fact yalangirirwa ku bwa president w'ekibiina kino ng'ebula omwezi gumu, wali wabula weeks ndooza na 2-3 okusunsulwa ku abeesimbye ku bwa president kubeewo. Wabula omukulu ono yafuna emikono ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu, era y'omu ku basajja abaali amamanyi nti yakuŋŋaanya emikono mu sipeesi y'amangu nnyo n'asobola okwesimbawo ku bwa president. Wabula Robert Kasibante ono ng'azze okwesimbawo ku bwa president, abaana baatandika okuba nga basokoolayo bwino ow'okubeera nti yali musajja munnakibiina ki NRM, era nga okujja ku bwa president yali asuddewo ekifo kya Busujju constituency, like yali agala kwesimbawo ku kadi ya NRM mu Busujju constituency. Kasibante Robert era yeno poste yali ekubiddwa still ku kisanje kya 2026-2031, wabula ekyamubagula okuva ku bwa MP oba okwesimba ku bwa MP ku kadi ya NRM ate n'asala eddiiro n'ajja ku bwa president, wabula obwa president nga teyajjira ku kadi ya NRM olw'ensonga kadi ya NRM yaliko president Yoweri Kaguta Museveni, omukulu yajjira ku kaada eya NPP, era ng'erinnya ye Robert Kasibante. Wabula ng'ojja kujjukira waaliyo Robert Kyagulanyi eyali ku kadi ya NUP, oli yali ku ya NPP Robert Kasibante, katade nga Robert Kyagulanyi ali ku kada ya NUP. Are we together? Do you understand? Oba you don't? Awo tuveewo. Oluvannyuma lw'okubeera nti Robert Kasibante asuddewo omusango gwe yali awaabidde President Museveni wamu n'omulamuzi Byabakama wamu ne Attorney General ng'agamba nti ye kati aguvuddemu, ekibuuzo kiri kimu, kiki ekiddako? Olw'ensonga Bobi Wine akalulu kano kennyini akawedde aka 2026 January nga 15 ye yavuddeyo n'agamba tagenda kugenda mu kkooti, wabula
David Lewis Rubongoya olunaku oluyise bwe yabadde ng'akuŋŋaanyiza olukuŋŋaana lw'abannamawulire wali ku NUP yakyogedde lunye nti tebakkiriziganya na byava mu kulonda. Kati oluvannyuma nga Robert Kasibante abadde awawaabidde akakiiko k'ebyokulonda ne President Museveni akivuddemu, bangi babadde batandise okubeera nga bamuweereza ebigambo ebikaawu nga bamugamba yagenze atya mu kkooti ng'atakimanyi bulungi nti talina nsimbi zimala okuwa balooya n'ebisigadde, kubaza ezimu ku nsonga zataddeyo Robert Kasibante agambye talina resources zimala kusigala ng'akyayimiridde mu musango. Kati wakati nga Robert Kasibante ono bangi bamwemulugunyako nti lwaki yagenda mu kkooti we yali oba yabadde tabisobola, tukuzizaayo ku mwaka gwa 2021 akalulu ako akaliwo era omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwasooka okuba nti yeesimbawo. Akalulu ako we kakomekkerezebwa, Bobi Wine naye kennyini yakolera ddala ekintu kye kimu nga Robert Kasibante kye yabadde akoze. Bobi Wine yagenda mu kkooti nga yeemulugunya ku kalulu ako. Wabula tugenda okutuuka ennaku z'omwezi nga 22 February lwali lunaku lwa Monday omwaka gwa 2021 era nkubidde screenshot okuva ku mukutu ogwa The Daily Monitor gwafulumya eggulire eryali likakasa nti Bobi Wine yali asazeewo okuggyayo omusango gwe yali awawaabidde President Yoweri Kaguta Museveni wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. The leader of the National Unity Platform, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, instructed his lawyers to withdraw the presidential poll petition which he had filed in the Supreme Court, whereby he was challenging President Yoweri Kaguta Museveni's victory at the time. Remember, it was January 14th that the general elections happened in 2021. Akalulu k'omwaka ogwo ogwa 2021 kaaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 January va ku ka 2026 ko kaabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15. Wabula tugenda okutuuka February nga 22 Bobi Wine ng'asazeewo okubeera nga omusango aguvaamu era ng'aguggyayo. Era Bobi Wine bwe yali aggyayo omusango mu bigambo bye yagamba nti they were withdrawing from the courts but they were not opting for violence. Era bwe yali stating ebigambo bye yagamba, we are withdrawing the case from Mr. Owinyidolo's court. Bobi Wine yagamba nti baali bajjayo omusango okuva mu kooti y'omwami Owinyidolo. Owinyidolo gwe yali ayogerako mu biseera ebyo ye yali ssaabalamuzi wa kooti ensukkulumu. Ojja kujjukira nti wetutukidde 2026 ng'owekitiibwa Owinyidolo kooti yamaliriza emirimu gye era ye n'awumula. Essaawa zino ng'obwa ssaabawolereza oba obwa ssaabalamuzi, sorry not ssaabawolereza, obwa ssaabalamuzi bwakwasiddwa omukulu omulala era nga yabadde mu musango guno as of 2026 ogwalopeddwa Robert Kasibante. But Bobi Wine mu 2021 bwe yaloopa omusango naye yamala n'aguggyayo. Wabula Bobi Wine wagenda okuggirayo omusango nga ne President Museveni wamu n'akakiiko k'ebyokulonda ne Attorney General ebiseera ebyo baali nabo bafayirinze affidavits 185 bweddu nga baanukula ebyo byali biweereddwayo akakiiko k'abannamateeka aka NUP ne Robert Kyagulanyi mwe baali beemulugunyiza nti ddala akalulu kaali kabbiddwa era kaali tekasimbiddwa ku mazima na bwenkanya. So Bobi Wine oluvannyuma ye yasalawo ave mu kkooti. In fact bwe muba mujjukira bulungi Bobi Wine awe yaviirayo n'agamba n'ogamba nti kati omusango yali agujje mu kkooti then ng'aguleese mu kkooti y'abantu. In fact ebiseera ebyo munnamateeka Anthony Wameri yali akyali mulamu.
omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze ekisa. Munnamateeka wa Bobi Wine yali akyali mu bulamu ebiseera ebyo era y'omu ku bannamateeka ba Bobi Wine abaaliwo. Mujjukira bulungi wemuba mujjukira bulungi ebintu nga bwe byali bitambula. So wetutuukidde olwaleero 6 February nga n'omukulu Robert Kasiba nti naye agamba nti omusango yabadde awawaabidde President Museveni wamu n'akakiiko k'ebyokulonda naye agunokoddeyo aguggyeyo. Kale I think nga tukyali ku NUP, the National Unity Platform. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga DJ Jacob Omutuuze era yakolanga nnyo ku Dembe FM awo. DJ Jacob amanya ge ye Jacob Akunguzibwe abadde ku kadi ya NUP, omuntu w'abantu ate omuyambi w'abantu gwe mulamwa gw'abadde yatambuza. DJ Jacob Omutuuze bamukubye akalulu ebunnamwayo awo yadde yeesimbyewo nga LC3 chairman wa NRM amanyiddwa nga Naamala Betty ye yamukubye akalulu. Ebintu si birungi omulundi guno. DJ Jacob bamukubye akalulu ebunnamwaya. Byonna ebisigadde oba biyimiridde biki, but as staff stands DJ Jacob Omutuuze si ye yalangiriddwa kuba LC3 chairperson bwe bunnamwaya. Kati waliwo omuyimbi amanyiddwa nga Douglas Mayanja abangi gwe mumanyi nga Wizo Manizo. Wizo yasanyuse nese kusanyuka yenna okumanya nti jasi okuwulira obuwulizi nti DJ Jacob bamukubye akalulu. Ekisanyusa Wizo nange sikimanyi. Wizo awandiise awo ebigambo ebiseketerera omusajja n'agamba nti bunnamwaya, thank you for listening to my request I made last year, love you all my bunnamwaya peeps. Ng'agamba nti abantu be bunnamwaya mwebale nnyo okuwuliriza omulanga gwange gwe nabasaba. Kati mulanga ki gwabadde ayogerako? Munange Agasti wa 2024 Wizo oyo yawandika n'agamba Jacob Omutuuze bunnamwaya otulabyeko togenda kuddamu kwesimbawo. I have officially suspended you from appearing on any ballot paper until further notice. Sisi NUP CCFDC ogubuuka ogwo temugwa kadi until I say so. Kati Jacob Wizo oyo yavaayo nga musanyufu nnyo ng'agamba nti mu 2024 yagamba nti agobye Jacob okudda obutaddamu kwesimbawo wantu wonna tine wanesimbawo tajja kuwangula. Era Wizo y'omu ku baasanyuse nga DJ Jacob Omutuuze bamumeza akalulu mu bitundu by'ebunnamwaya awo